Uliriza Sekibala genda Paulo genda batu banawuka ne bajja batuyikiriza lwaki tubonaabona agende kisirani tuli banyivu batugoba katoye yajimenya bani bamukule mombo ze sibanzukulu basebunza simwe nava omanyirani oyazembe oyongirira wano wamiti tatunalinnya wasusa temutumanyira kutuuka kwetu tetunnabasaba yadde ekikumi temujja ye amanya agange nze Nakano Aji Christine nzalibwa kitange ye mulindwa ye mwana omu ku baana abalenzi maka gano wadde saawa eno mugenzi wane wajjajjaffe emiti tetufunanga kubwenkanya n'omulundi n'ogu nga n'emigabo gy'abakitaffe gye baabawa okuva ku bakitaabwe omuntu omu yagirya yeefuulanga omukuza bwe yatwalanga ebintu ng'akola ki bwe yeefuulanga omukuza ng'atwala ebintu ng'abaana asuulaawo nze mwannyina ze yatuuka n'offa nga tebamutute yadde mu ddwaliro naye ng'oyo yasigalawo oyo omwami gw'olaba ng'omukuza ng'asigaza n'emmotoka ya kitaffe eya buleke dawuni yagitunda tetumanyi na gyeri natusuulira oli senga oyo ayita oyo atuyita bamaama mwana wa senga waffe naye wa mu famire yeri ewa Susani kaakati eyo ewa Susani bebajja oyo mutabani wa Susani ye yabba ebintu bya miti ne Seemu Bukenya wane Nakabago emugomba ne Buluuli naye abantu abo oyo omuvubuka yajja okoona ennyumba ya senga nga kuliko wali n'olyo taata Wamala kiri ekibadde wali eky'olubuto ekyo baakikuba n'essaati ne bagikiyuliza bajja okoona ennyumba ya senga senga tetwateekawo mbeera senga baali bamugoba nga bamugoberawa ku myaka 68 gy'alina alagewa bazze basaawa ebitooke emmere ya senga bagisawa yonna twagenda okujja tugenda ova e Kampala nga senga talina wadde saawa eno alya kawunga nga musibe bwe tuba ne tukaguza batajja kulya okitegeera naba ng'asuzibwa busuzibwa lwaki tasula wano lwaki tasula muntu ya kitaawe lwaki tafuna akapoloti kale bamuwe akapoloti libanga lina ettaka lya mayiro oyo senga mu kamera bamulaba oyo gwolaba asuzibwa busuzibwa bagoba mugobe buli oyo mayiro ennamba ekyo okubanga bano abakazi abakadde tebafunako oyo senga asula wa taata boogere azitutte tutambudde tewali kye tutakoze twagala ttaka lyaffe lyonna alituddize mutuyambe tuli bubi. Amanya gange nze Nalubega Debula Namukasa. Obuzibu bwe tulina wano ku bya ttaka twagala kufuna bwenkanya kubanga taata waffe yafa yaleka ettaka naye ffe tetulina kye tuvunyeeko n'ekimu eryawano tetugabanyeeko eryemugomba tetwafunako twawuya buwulizi nti baalitunda lyaggwawo ate nga batugamba nti gyeriri kati akatoye yalitunda kati tubuuza ffe twaviiramu awo kati omukulu waffe tumuyita baaba waffe naye nga wali wa taata waffe Susani ye mukulu atufune ku bwenkanya tuviiriddemu awo lwaki ate nga taata yaleka ettaka naffe tufuneko nga bannaffe sikweya mayiro naffe twagala tetulinnyayo ewaabwe baba mu meeting bamala tuteeseza enju ya Susani neeteesa yokka n'alyoka ava eri najja akoona n'ennyumba yange anti kaakati ono addeyo bwe batuula ewa Susani ffe tetubaayo bamala natutuulira meeting
ne batutujirira meeting ne bajja ne bakoona amayumba gaffe ne tufuna obuvune. Mwana wuuyo yajja n'amenya ennyumba yange oyo, mwana wa mwanyina Kato. Kyokka tubagamba eri wa Susani wase mu Bukenya abaana batuli bubi, yakwata ewa taata Ssebo Bukenya n'awaawo abaana abo. Ffe tubadde tusaba bwenkanya kati atuddiza ebyaffe byonna nga taleseeyo n'omutaali mu lubuto n'amugulira ettaka bo bennyini n'abawala ne bajja ne bakoona enju yange. N'omulala ali awo eyankuba ennyondo wano yaleeta ennyondo ennene ekoona amayinja ne bakuba enju yange. Ate yali agiwadde maama azaala n'oyo omuwala bagenda okudda ate nga yeefudde agiwadde abaana abo. Kaakati ffe tulina kukola ki? Kyetuvudde naffe twekubira enduulu State House mutuyambe bannange tukaaba omukato kubanga batukuba tetulina kyakukola. Tujjamu oba tunamugulira kawunga takyasobola kagoya tunamugulira tumanyi nti Nakatwa Proscovia. Nakatwa Proscovia ndi muzzukulu wa Ssebbunza. Taata wange ye Yokaana Mulindwa Miti azaalibwa e Nakabago nga nkomplayininga ettaka lya taata Ssebbunza lye yamuwa ng'akyali mu myaka 10 gyatundibwa Mwannyinaze Kato Matovu eri e Nakabago eri e Mugomba eri e Buluuli. Baba toyogere wa Ssewanonda siwawo kubanga wamme wa Ssewanonda baatutwalako n'emmere yaffe ne bagikuula twasanga eri ku ttale. Ate kyakubiri kutuuka ku mmanda okuddayo okulima ng'emmere yaffe bagitaddemu emisingi. Kato n'atugoba emmange wa Ssewanonda ne tuviiramu awo tugenda okulaba nga tusanga mayumba tusanga leero nkugambe ne tubonaabona okukamala. Ne wendi kati ndi wa taata wange Ssemu Bukenya omusika wange yooli nawo yangobawo n'ennyumba ya maama baagimenya mange gw'omwenda bajja ne bakoona ennyumba yange emu ku ziriwo 2 n'obuvune bwe nafuna obulaba taata bwe buno. Kato yajja ne baganda be muganda we Wamala ye Kato mukulu wange ye Kato nze Nakamya ye Matovu nze Nakatwa era nze nasikira Kizawaani wakatuka nenzija Mpaaba. Ebikunta bya maama nabisanga ku lubalaza ebweru byonna square mile namba ajeddiza. Ate nga jjajjaffe Ssebbunza basenga baatugamba nga naddala Ssenga Ssanyu nga bamubbye ettaka nti bo be baali abakuza naye ku ttaka kuno buli mwana yafuna omugabo. Bakoona ennyumba ya jjajja omukyala eyasigalawo wali mu ttaka lya Ssemu Bukenya gwe yawa. Abo bennyini be bavaako olumba olwatta jjajjange omukyala eyazaala taata wange mu luggya muno. Naye olw'okusirika batulabira ddala ng'abatalina amagezi. Okiwulira? Obwo obupapula bwe batambuza mbu simanyi byapa babutambuza nga Susani afudde. Ekyapa kyaffe ekyawa n'akirina ebintu byaffe abirina mu keesi y'omuti nze nali mwana muto nabirabako nembiraba n'amaaso gange bwenti ng'abitwala mu bookisi. State House etuyambe tufune obwenkanya omwami oyo agibweko ebintu byaffe bw'aba yabitunda anoonye ssente za ddiza be yaguza atuwe ebintu byaffe. Ettaka eririko Ssewanonda lyaffe wano we tuyimiridde wa miti Mugomba wa miti twatuukayo nga yatundayo e Buluuli ewa miti kwegamba ebya miti yabifuulira ddala ekisiimuulirwako. Kati eddakiika y'emu zaatutiisatiisa yatugambye embuffe bamafiya ababbi b'ettaka twegase ne State House. Iffe bannannyini ffe bayita ababbi b'ettaka nga ye mubbi w'ettaka akomewo waneeno ageza akomewo atutinkuule. Ekiseera kino twetaaga bwenkanya kubanga ffe tugobeddwa ffe sayidi ya miti abava mu layini ya miti wadde nze nasikira jjajja wange naye ffenna abava mu layini ya miti ku baana omwenda abo baatuboola. Ffe wano batugobye ku ttaka tetulina bwe tuli. Kaakati asinza okikola ekyo yasikira jjajja waffe Susani yasikira Ssebbunza. Kaakati oyo bamuyita Kato Matovu
bwe olwamala okusika naye bamuggyako bamuggyako era byattaka bino bintu yeeyingiza mu byettaka ly'abantu. Kaakati oyo Kato Matovu bw'amala okusika yatandikirawo okutunda. N'awange we nalina mu kifo kino bwe yalaba ng'atubuzaabuzizza ne baweereza obupapula mu kusooka nga bagamba nti nze we nasikira bampaddeko yiika emu. Taata wange ffenna nga we tuva mu layini ya miti bamuwaddeko yiika mmeka 2. Kaakati nze awo Kato ne taata wange simanyi kiriwo kubanga taata ayagadde nnyo yiika 2 era bwe tukyogerako kubanga ffe twakulira wano nga bwe tubeera nga wammanga eri ewajjajja gye tulimira. Naye kaakati bwe tumubuuza taata waffe bwe bituuka wano agamba nti ye wano yiika 2 baaziwa ye yekka ate ne tumugamba nti eri emmanga ng'agamba ebyo mubiveeko ki ebyo nasembeza mama wuyo wawano yandiga tabeera endowooza yagenda wabulamu ettaka lye muliko lya joono ebadde ebikutte ebadde bingi naye olwokuba nti obudde bugenda oba oli wa famire eno oyogera nti ndi wa famire eno erinnya lyo tuuze so tukole ekyo mu budde obufunze omwezi gali 8 Oktoba 2025 history naye bino bye bawandiika nagamba before his grandfather my uncle ne Bukenya ne family ya Bukenya ogamba yagenda okugaba ettaka eryo gamiti yakolaki oyinza okuba ettaka omufu tosobola kuwatta abawabi bali babiri nabatwa kati mwe mumanyi nze ebyenjogera mbirina twagala kulaba what we are supposed to analyze again tunonye ntwekomu twajja mu state tulina ebiwandiiko bye twaleeta. Taata agamba nti administrator wa Susani naye nga ebbaluwa eyava emugomba ku ttaka ly'emugomba yawandiika ebbaluwa nga ya administrator wa Sebunza era bwino taata Kato era bwino twamuleeta. Ensonga ey'okubiri ekyapa kiikino tukirinako kkono. Ensonga ey'okubiri nina ssenga wange wano ssenga babiri. Nze nava nga ndi mwana muto nga ngamba nti ono ssenga wange waali si wawe wa taata wange. Era nangamba nti ssenga wange alina okugenda mu nsanvu nsigaze ewa kitange nti buli omugabo gwa kitange Mulindwa gwe yagabana. Nali nakawere ng'omwana wange wa myezi 3 mutabani wange Saidi wa myaka 2. Taata n'apita ewuwe mu ddiiro nga bazimbye akayumba kali awo mu maaso ga ssenga. Nambuuza obeera wa, ne mugamba mbeera ku butebe. Taata naŋŋamba, taata Kato, taata naŋŋamba nti ennyumba gye nazimbye mu maaso ga ssengaawo omuzigo gw'emiryango gugwo jjajjaawo abeere mu gw'emmanju. Era ne ntunula ne mbuuza taata ŋŋamba ati era bwe natuuka ne ntunula ku nnyumba ne ŋŋamba ssenga nti nze siyinza asulamu eyo nnyumba nga ne gyempangisa egisinga ne mugamba nze ŋŋenze era nagivvoola ne ngireka awo. Naye nga taata ate neewuunya nnyo ng'ate ogamba nti ate waaba Kibirige wa Namulindwa ate obuzenze oŋŋamba wa Mulindwa amati ŋŋenda kukwata kyekituumu nakalyeko okuddawo nti nga maama ono agamba maama oyo nti bamaze bali okugenda wabula taata Sebukenya twabalidde naye temumpangayo situlawatombe
Because omukyalo yayimidde naye omukyalo oli aliwa Iranza stika ya netake lyange lyenkayanira liri Bugerere tulina yiika 3 mwezi ezamama nakabale ziri ya 3 mwezi abawala abasinga bonna bafuna yiika 3 mwezi wano ffe tukayanirawo naye kojja Susani yawaba mama baffe bakojja baffe yatuwummuza kubawummuza ndi muddo wano mu famire ya Miti mbadde mbuuza singa mbuuza kojja Kato okufuuka administrator yayita mu process nga bw'erina okutambula kuba process eyo ebaako abaana abali president eyo ati okuviira ddala mu Ssebbunga yayita mu process baana banne ne beeronda oba abaseka abaabwe kuba bali balina okuba baali baafa yayita mu process eyo ne beeronda ddala n'ayita mu mituufu Ogambe gwani amanya agambize Saka Saka webale funeko ku kyataata waffe kino batuweeko yakiwonu ono n'akitunda n'aki nina facts, I have the facts. N'endagaano ze yakola ziriwa. Protect me. Protect me. Protect me. Mukenya yakwata ettaka lye n'alitunda. Nasooka abuzaako omwami yakola Karoja, ye mwami yange. Vivian. N'akwata ettaka eddala n'aliguza omwo. N'akwata ettaka mu kiseera ekyo nali nvunaanyizibwa ku ttaka lino. Nandeetera omuguzi agenda okugula ettaka eryali lisigadde nga kuliko n'ennyumba ye. Nemugamba ettaka ng'olimazeewo nti nina ebizibu byange. Interests z'abantu ba Bukenya yayagala zidde muki muyiike abaana be basigaze ettaka eryabwe. Era tusanyuwe yamala okufa baali tebannagaba ettaka ly'abantu lyasigalawo nga siki nga lyabo tebyayingirwamu. Abaana be Susani yali yagamba maama nti abaana abawala bafunanga sajja eyo kubanga bisenga waabwe gyali era omukazi yasala enziba z'abaana bawala. Kakati ono ekifo kiri mwali tumusaba akiveemu. Lwaki? Kubanga ekifo kye kitaawe yakikola ki? Agamba nti wali yagendawo lwa maama we. Maama we ko ndekenjokere ettaka ku mwami Kato emisisi n'ekyapa kati last year maama Nakatono Nakachwa nasanga asibyemu ebitooke ebibonde ne muwogo ettaka lyali lyajjajjaabwe kati tukoleddwa tutya kakati era badde nzijja kugwe Nantaba Grace Ssegunga nagula ettaka mwami Musisi Ngeresomu ne Katomatovu nga Musisi anguza mu ttaka nga Kata alina okumpa ekyapa nemmalayo ssente zonna okumpa ekyapa mu 2,500 mwe nagulira nga tebakola ki nga tebakimpa. Kakati Reverand yandabira ettaka eryo Reverand Letgali Maka n'agenda
Lawrence nalaba ligesitwa nayita Kato n'atuwa ekyapa ekyo. Kaakati tubadde tuli awo ng'ate mwannyina Nakachwa Moscovia awamba ettaka lyange tanganya kulikozesa n'asimbamu n'ebitooke muwogo lumonde nti ettaka lyali lya jjajjaawe nti ye teyafuna ku ttaka lyakika. Kaakati n'awambamu eryange. Kaakati nsaba kunnyamba nkoze ntya kubanga nze nagula Nakachwa bwali teyayogera ti ttaka lya jjajjaawe era bulijjo yampitira nga waliwo Kato yali ayagala nti okuddamu okutunda ettaka omulundi ogwokubiri wali mu COVID eyampita nti jangu olabe ettaka lye balitwala. Bwe baatusumula nenzija nendaba ettaka naŋŋamba nti ki baleeta abasaveya kiro mba ndi awo ng'ate abaana abalala bavaayo abaana bayita Kato kojja nga bagamba nti Kato nti wano wendize sinaawo ttaka lya maama waabwe. Kaakati nkoze ntya njagala buyambi ettaka lyange Nakachwa aliveemu. Ate wamusasula sente mmeka? Twasasulanga mu mitundu nogye naakusabayo emiliyoni 2 negye naakusabayo emitwalo 5 nagenda okulaba kifuuse kya buli lunaku naye nga tatusayiningira ki paka nemusabako obupapula bwe yawandiika ninaku obupapula bwe yawandiika naye ngaobulala teyabuwandiika ate bwamala n'agamba abantu tikyakusiinaawo ttaka naye Kato yennyini yangulizaako ngirina n'ekyapa kiri mu mannya gaffe n'omwami wange kubanga twagula n'omwami wange Sseggoonya Peter okubeera 3 nanjongere nanguza 7 13 ettaka eryasigawo nali ngenda kuligula naye naaliguza omulala ow'emabega wali enzimba wali loogi kati bwe lyatambula bwekyo n'owa loogi nakana akasatu eryo ettaka eryali lirigwa era naalitunda n'alimalamu kati ate bwakomawo nti ate si eyaguza Kato kati nange anaatera okuneegaana ate yeegaane n'owa loogi anti ettaka lyerimu ebyo gamba nti kakati ettaka lyagamba nti ligenda paka eri emmanga ettaka lye terigenda paka ekyapa kyali kikoma kuono waaloogi okudda eno mu maaso ng'aguzizaako nze noono nowaaloogi lyettaka lye lyaliriko bamuyita Liliani naye erirye terikirira paka eri ate emmanga kutuuka kweri gye bakayanira awalala likoma wano naye olwokuba wano tebalina biwandiiko baleeta ono tyalina ebiwandiiko akira ebigenda teriva ku luguudo paka wa emmanga nowaagwa wamirindo omuti najja ku eno estate olijakayanirako okunyumiriza okukola ki okukozesaawo lyali ttaka lya Susani yagabana ettaka lyawa block 107 abalala bonna babagabira Buluuli Mugomba ne Bugerere kababe bawala abawala bali Bugerere babagabira abawala bonna abaana basebunza Sanyu naafuna wali Vilandi awo Sanyu yabeeranga enkooki naye abalala basigala bonna babagabirawo Bugerere abawala babagabira Bugerere ene Buluuli bagabirayo abasajja abavuba abasajja babagabira kuba ne Kaiza naye ettaka e Buluuli naye baamuwa nga naye Mugomba alinayo ki alinayo ettaka kuno kunakabago tekuli munda ya Ssebbunza okujjako Susani tekuli yagabana nakabago awo nyini kyama mukirize njala kubuza kyama mweri ettaka eryamwe mpuli abamu n'okuligula mulikola ki mulitunda muli kulyange mwegazanya kwegazanya n'abagamba buli omuntu waddeko bwekiti n'abagabira bonna n'abagabirako awo nyini wenja But entering an estate, you know what he does. But now I into the second number to Administrator General, first court, Bamwa even a mandate to call a yapa. What a Tonakita. Bamwa a mandate to call a yapa, Chizaya, Union, I call a yapa Nagaba. What am I going to put as a family? Sinating in the salon. Let the land go back to so that Jenny and again to Kora. Because if I didn't go and never come scatter quality. So the Senate manching in the Tonga's family, what a garden commission. Definitely. Abase to ring up. The madam was so from Sokamudi in the fall. Hold a patient, what your yagala. Which again, so for you. Manu take a message, or I got a search photo, they got so to go there and so as a family.
okitegeera bano bagamba Susani tata wawe Susani awa tata wawe wa wano tiyawaaba bamutugaana Sebuuza jjajja bw'abanga yagaba abaana mubawulire babalambisa ate temweganye ne bagamba Susani bamuwa wano naye abalala ne bavaayo 107 ya Susani yonna ekintu ky'abaana kisigala ky'abaana obeera omusika obeera osikira ki ye 1%.